kulikayo ekisozi sabaddeyo kulikirayo nnyo ddala ekisozi sabaddeyo nze ne President Museveni twayawulamu uko nakwata Bible ku radio sigana ate muntu agenda kulaba President Museveni buli muntu akozesa omukisa gwe mu time ye so tewabaddeyo sabaddeyo nga wasubiddwa ate ne kuba bayita ba promoter asagenda kati Abitex solo zampalanira ki gwe ne Abitex mulika bwana tulika bwana tuyawe yayogera uli ku beat nagamba bajjo sine bwafirwa simuziika kubanga okula kungubonadde yokusoma ofuna principles noga kale kunoka kale wadde abantu ba wansi tebesigika nabo si balungi kubesiga nena gamba this time sijja kolagana neni alema ekyo nakigana buganye amika bule teri yankaka ate utakolagana neni alema sikulemesa kunguge ndokolagana neni alema goli wadde mbo kolagana neki kuba buli omu yamanya engeri gyayiyo obulamu okay but gomu kubakolera emirimu gyo ku social media bano bennalabye be bamu kwaba bakolera eyo ba content creator and you're one of them you are also content creator nange di content era kasuku mugamba anteke musako nange bwe kyandibadde bwendowoza kubanga gwogwa wonna kakati muba promoter ogwayo President Museveni yabawadde obusente butono billion 5 tesobola kumala ba content creator really? Era zina kisigenda kubakyusa billion 5 sente ekirungi kya sako gaba mateeka botoba member to complaininga era content creator tobeeraawo nolowooza nti sente zigenda kusanga wootudde olina okuyingira get a certain sako subscribing sako gaba mateeka sikuwogana ku social media kati zenna sako yaba promoter mulimu Bajjo Balamu Swangisa Avenue Bajjo gundi Keti mwe muli ba promoter ab'amaanyi nebo banga toli member waffe tokkirizibwa kufuna benefits zeyo sako nebo banga oli promoter kati kasuku kyalina okukola abagamba abantu bana amazima ndaba abakyamuukiriza nnyo sente sizaba content creator bonna that is a wrong perception sente zaba member basako ya kasuku President Museveni simusiru gamba nti mbaterere sente mu sako njagala muyige ebintu bino sako gaba mateeka era yense buje mugendo ofuna content creator jakuba ali yagambe nange enkola content creator mbala sente ziriwa if you are not subscribed to kasukuzi sako you are not eligible to get that money tokkirizibwa njagala tube bagunjufu kungu katoyoga ne professor zesaga kugira bintu byakukyamokeriza abantu ontegedde bulungi obedda mbala sente za sako tuzifuna ddi nenda sizabwe omuntu yena atali member weyo sako takkirizibwa kuzifuna ate olina gy'owaaba so yo sako zendi chairman wa sako kasuku yamugamba akole sako pozi nga yataji era yagambye president weeri kwa kasuku akuze kasuku ali organized ampulira bulungi akole ki sako sente bwezijja mu sako nze sizinaako buzikwazi bazigenda kulakulanya ate sente ya sako mbabulira tebagibba sako kye kintu ekitwaza omuntu mu kkomera President Museveni simusiru kwata sente ziteka muki sako president agaba sente za mirundi ebiri aina sente z'ekikutiya ezitaina accountability naye bwakuteganga akalipo akuno kalipo ba content creator begendereze bwagamba nti nkuwadde grant njitadde mu sako abaawo obubuuzo bingi grant tegenda mu sako kasasitwa ku account ya sako bwezitibwe pa awo nga zifuuka ez'etteeka kwa cooperative ne sako ziba n'amateeka agazifuga kwezitambulira nga ne president agayinaako buyinza n'ogamba tojja kuwogana nti nze kasuku nze nasaze nze nakoze eki tosobola kungu tekisoboka kasasitula ku akawunti kakuliko pa ng'etteeka livaayo ate ministry of trade yeba ku monitoring olwo yereta ne audit kanisa cooperative yange bali mu audit nga kati week yona yona ebadde mu audit tulina emisango mu anti corruption ejaba promoter sente zabulankana okumanya sako mbi balwaye babba sente ne batulima nti bazitwala mu bakulu naffe twasasudde nga kiya nasasudde obukadde 7 ngenda kulaga agreement I paid 70 million kati nasasula ba ema ne basasula babalinyo ne basasula oshakede bulungi we paid ku sente zitwakola ki sako tebateeka mu kujju ate sente bana abana baloza baba wadde za kulya ezo sente za kukozesa no zaayo bonambala abasajja njaga tubagula obongo kati bogane professor bajibine bitabi basoka nzena basoka okuba mukusabiriza ze sente zinasabiriza president Museveni ali mulala lizifuna ze wafuna ate ze kugamba nze nina authority okugamba nti sikyadda wamuzi kwa sikyalina kye mubanja yakukolako ya unakusina kunkolako nagenda okulanga ne bwankolako tezifuumuka bufumuusi kati ngamba alina kuddayo kutereza police
kungosolo kwa n'omukazi nga lunako mwaka kadde kamene katekayina makulu kakati President Museveni ayina kukyusa police n'amanya abavubuka bano ebizibu byabwe byebiruwa ne baana akwata 500 billion ngazowa buli group ezigenda kukyusa balamu ng'ensi ekyali enfu taxi police ino okukyuka employment labor laws ino okukyuka ayina okumakinga sure nti Uganda first at hand watateka Uganda ku mutima ne bwana agabo okuva ku macha paka kiro twali kigenda kola ki kukyuka ekizibu kya President Museveni mugezi buli mwaka jana nkuba mpya kati yakyusiza strategy otegera bulungi strategy yakyuse ya buli mwaka aleta yakapya kati eriwo esoka yali abayimbi ba promoter ne baberako ku map kati ba content creator be bali ku map ne buli omu mbabulira ngo omusajja omukulu buli omwako zese bulungi time ya Museveni tebamweyalira obudde bwa President Museveni ye muntu atayina permanent enemy ye muntu atayina permanent friend ate ye user because kano nkuddamu nsomesa Uganda Museveni user professor ya Uganda so professor professor okusinkana bano ba content creators abalaka ki guno mundi gwakubi kakati ba enako zino ensi yakyuka eri ku digital kati anonya masanyalaze bana abana bamukoledde amasanyalaze kubanga omwana akola video n'agiteka ku TikTok nafuna abantu emitwalo ena president bwatega TV teryamulaba era olaba kati yetwa ability of the day ate President Museveni kiyabaze kyekye kituufu kubanga abana balina amasanyalaze zena basanyukiddeko social media amanyi so wabasanyukiddeko ngo zena basanyukiddeko nti balina kibamuze buli muntu yenna alina olukwero n'olujja ze buli muntu yenna ajja ku President Museveni nsanyuka kuba sente siza President Museveni so billion $5 ate na ntono yandibadde billion 2 ye kati zize na azikwazi kama bwazisi kyogamba azikuwa era okumanya President Museveni yasoba ne wakuwa obuwumbi 8 kati mu myezi ena ziba ziwedde nga zazzeyo dda emisono gyokka gyakujjako expert ya bintu byennyini bya bei byogula tugambe bakwata obuwumbi 5 kungoguzeeko akazimbe zenna akazimbe kabakanguzaawe wamwe komamboga bokala bakanguza $7 ne kali kasana $4.5 nti ebintu byennyini bya bei bogula akazimbe otekako ground rent washagala bulungi nkugamba abaana babawadde sente ntono era nze singa nabaddemu abo abanadde mugambo mukulu obusente budwale twagala obuwumbi abi content creator bangi kubanga ndijenjagala ogamba Kasuku akole federation nga yagabira ba content creator buli content creator bekole mu group nga sako Kasuku abenga yali wagulu wa federation content creation buli mba abenga ba reporting wa Kasuku asabe mu 730 billion azina sente zaffe siza President Museveni tugende ku byayogeddwa nga basinga ku byayogeddwa omuntu yankoledde olunaku yabadde Tamale Junior yayogedde ku yagambye nti okozesa nnyo abazeeyi that message was so powerful kati Junior yabadde alaga President Museveni nti mwabakadde tubakooye yabadde hidden message oyo mwana nayina amagezi President yagenda jabbalonda ng'ovudde alimba President yagambye nabadde ngobera bulungi byonna President yagambye ekyo nja kukikola era nga bwenze nkikola naawe ekyokulabirako kya Evelyn Anite n'agamba mu bigambo bye nti oyo namulonda nga minister ng'alimu ali 20s naye okimanye Evelyn Anite emivuyo gye yakola ojimanyi namave bakamuza yabuza tugenda tekatuwentandika okusabula ngojayo tojayo redi abadde ntandika lwaki Tamale Junior yabadde ne point actually yabadde omwogezi w'olunaku yabadde Tamale Junior ne Kasuku Little Puzzle yayogedde bulungi era yaseseza naye ate Little Puzzle simanyi lwaki yalaze enzikiza kati kambayigiriza President Museveni abatamumanyi buli lwolitwala olugambe wa President Museveni tali kubalamu magezi President Museveni tali kyapeninga mu nsi nga takimanyi agana buganyi kukikola so Little Puzzle yakoze bubi yandibeta kuba banne yayogedde ku bantu babiri Kenzo ne Bebe Cool mugatonda mugulu kungu ndi ku radio kuno tali muntu akoledde bantu opportunities mweni ali mga Bebe Cool nabo ba TikTok abamba badde bakole ku gali ya Bebe Cool obuzibu yafuna Museveni yamusasula Bebe Cool ali mabanja tebamuwanga ku sente z'abayimbi na ba TikToker Bebe Cool yakwata unstoppable bwe yakwata jukira yeni ale mu yesinga omutima omubi ebikono ebiri mweni ale mukungu koli bisange wala eni ale mulimu okufa mulimu amalogo buli wa mutima mubi ali mweni ale mumu oyo Bebe Cool wachi wago so Bebe naye yateeka baliro puzzle
omusajja guno kwali fani waffe ow'enansa nebadde nyamba mpeleze ku mannya go ssebo era tugulidde essaawa Bebe Cool yakwata Lil Pazo n'amuteeka ku mutto era bwe bakutuuka mu maaso ga president badde ogamba Sir Mr. President, it was Bebe Cool who employed me during the hard times. Kungo omuntu yenna bw'agananga ewa Museveni n'ajjukira erinnya ly'omuwanga credit mu bantu bonna omuntu atali selfish bamuyita Bebe Cool. Kino kyogera with authority. Siwaana njogera kituufu nga bekikola ki nze kungu nako wa Museveni tonda bawuwe nze ne bwe njagala genda wa Museveni sizibya lunaku nawo okimanyi era bwe tubanga tuleta abantu abali mu struggle batuufu ye bajjo kubanga sivuma Museveni kumufuna akampulira sigani era tugulidde essaawa ne oba yakubiranga tokwata tankubirangako akampulira sigani tukakubira ankubirenga nvudde akampulira sigani kubira ku mukulu ku sawa 3 namba ye nti mu bantu b'enyalemu omuntu alina omutima omulungi ate Bebe Cool ayagaliza okusinga ne ku Kenzo. Bebe Cool tazimba mutima nga Museveni akwadde sente. Abaana ba Pazo bonna babadde ku gaali ya Bebe Cool. Ba promoter Bebe Cool yabaze wa Museveni. Katosobola kutuuka wadi noto wa Bebe Cool credit. Bebe Cool aleka n'okufa ku bibye n'afa ku bantu. Bino mbikugamba sina side. Bobanga ono ayina ntondo na lugezigezi. Ne Bebe Cool bw'omutegera ate mwangu nnyo. Can I say something about Bebe Cool? Omanyi nange nabadde very surprised. Bebe Cool ne batamusiima? Bebe bintu bibiri nze bye namwewuunya ku kyovala banange mpa Bebe ekitiibwa. Bebe oyina omuwa ekitiibwa oba omagala. Ekyasembayo bwe nafuna ebizibu ku programu yange ya TV. Eya Barometer. Kumacha. Nakubira essimu. Esimu gye nasooka ofuna yali ya Bebe Cool. Kamune Bebe Cool omulaba. Pane neewuunya. Kakati kankubulire kungu. Nanga kungu kiki? Ekibiina ky'ebyobufuzi ekisinga abantu b'emitima emibi bakiyita NRM. Era mpa ekitiibwa omuntu ayegomba okukolagana ne President Museveni oba weeretedde bizibu. Museveni olina kuba malaya nga bajjo nga tomwagala ku mutima ng'omubbako bubbi bintu bye. Njogedde nfudde ndi ku radio. Walikoseza ekirala. Siri malaya ekyo nkisazaamu siri malaya. Era kyo abantu bategedde olina kubeera nga gwe kikututteyo olya buli sente. Kyovala nga Kasuku agenda kuwangaala. Kasuku talingiriza byabalala. Katamale Junior tekayingiriza byabalala. Ate full figure ye yeetisa olunaku. Full figure wadde mumunsibako nti mukazi wange yesterday she reasoned well and I give her 100%. Full figure yasituse n'agamba mulekerengawo okuba abantu. Omanyi abantu bali baku Museveni bakyamuka. Ontegedde bulungi kungu. Ate Museveni abakusika eriyo agamba laba ono kubanga Bebe Cool alina obudde wa Museveni buli ssaawa ne Kenzo tobakuba Mugabe bakozeeko kye basobola bannange gavumenti ya Museveni tekoleka mu kungu nze kungu okumpa bwa minisita mu gavumenti ya Museveni nsima muto ye Dubai full figure namweza leka message full figure for the first time kamuwe bimuli bye full figure yali zonizo okusinga abantu bonna n'abagamba Bebe Cool ne Kenzo they have tried their best kubanga Museveni bwakuwa obuyinza Museveni takuwa buyinza bonna kungu Museveni bwakuwa obuyinza akwako hafu toba na maanyi Pazo yagambye bano nti si kirungi yagezange zimpere wano kakati ayizana butazifuna nabagamba Ugandans you must study Museveni full figure yalaza abantu nti yasomye nawoleleza Bebe Cool ne Kenzo tokubanga abantu bosanze ne Museveni those people they pass in a lot of things kubanga ekisokedde olina okumanya nti Museveni tayagala abantu bakola bituufu kati badde kimanyi nti President Museveni n'akuwa omulimu n'ofuna kakati kankuyikiriza Museveni leka tusomesa abantu ndi profesa nsomesa profesa akugamba ekituufu ekimu ku byanneewuunyisizza nze nalabako Bebe kennyini ng'ali ku mukutu gwa TikTok ng'alwanirira ba TikTok n'awaayo n'example ya Pazo mwennyini kakati kankwena kino ekiddako nti Pazo at some point President Museveni okwagala ba content creator Bebe Cool yabatundayo. Oh really? N'atuuka nga NRM esazeewo okuba ab'amawulire nga babe tebafunye n'abagamba ati si buli mwatwala $2 million. Bebe Cool atunze nnyo ba content creator and is the father of content creators. Kenzo yali selfish mu. Naye ate ne Kenzo naye si kirungi kumukuba kuba ne Kenzo alina byakoze. Ayambye abalalu n'abazza mu lihabu. Aterezeza sa Kenzo ali organized. Nze kungu mu government ya Mwami Museveni mpala n'omuntu omwami Museveni. Ate kimumpalanya sigamba nti semwagala kulwa mu buyinza. The President Museveni nakera ku machana ngamba bajjo nkuwadde entebe. Baba na Uganda mbawade sizza mu kuwala na Museveni. Entebe ojeetaaga. Kubanga President Museveni aleme kulowooza nti obusungu abantu bwe bayina azibye ekkubo lyabwe ly'okubaawo kye bayita service delivery. Nti kati ye yaguma. Kati olaba ekyo kye yakoze jjo
ali mu kubayinga time endala emyaka 5 ng'ali mu ebyo omuntu yandibadde agamba lwaki bannayuganda bankyawa nkoze ntyo okulaba nga buli muntu service emutuukako service z'owadde liro puzzle ziwe n'omunaku w'ekina mukaaka sente z'ogula bajjo ziwe n'omunaku w'ekyana mukaga akole ki bonna bafune singa Museveni ali for all Ugandans zibe distributed equally mu ggwanga lyonna bajjo sente z'omuwadde mu ssako y'obubumbi 5 ba 10 nyamba n'abasomesa bawe n'abasawo bawe tokwata bajjo yekola okubaogana content creator singa Museveni teri amuyinako buzibu naye obuzibu bwe yeyuuza amutunde essaawa eyo gwakyamusa ate babloga kano kanka bagambe mutayakozese mukisa gono nga mukyaliko simu abasusse okugenda mu maaso ga Museveni amiitinga 45 million Ugandans bakulembera buli lunaku Museveni tawummula ontegedde bulungi saawulidde bulungi nga bakubye Bebe Cool ne Kenzo at least babaweemu respect nze ku Bebe nawulidde bubenyo kubanga otegedde kyenkugambye nze nkubudde yankubira essimu oyo muvubuka Bebe Cool abonyeebonye n'ebintu bino ekyokubiri wakati mu kalulu era Bebe nange kungu yanoonyaako kongo nakano kankagambe Museveni takweyinuuzanga kati kubonabona Museveni tekuligwa yagala ku mutima abayuzinga buyuzinzi eyayokeza nokera nongamba nti naddiru yange wa Museveni nze nkwana amagezi agamobba nokera nongamba nti bajjo ngenda wa Museveni tutula mu meeting ne ngamba kati genda omugambe boti muyiye boti because he is a user so kufuna sente ambition so omuntu yena ina chance ja sente wa Museveni zijjeyo tuzidde mu economy kubanga ina sente nyingi aziganidde ataganye ziteka mu saturation obwavu bungi mu bantu kati bwogera kungu n'ofunayo obuwumbi 5 n'ogera n'ogulako ekizimbe ewammwe n'otekawo amaduuka n'owa abantu emirimu nfiirwaki zino sente si za Museveni za ggwanga sibo boka bayogedde nalabi publicity ate naye yakoze akavuyo kangi si buli sawa nti comedy yayamba bw'ofunanga chance etuuke wa papa oba omukulembeze w'eggwanga bino ebyokusaagasaaga obireko eno omuntu eyayogedde olunaku junior tamale junior omwana oyo yeetaaga ekirabo ate mukwano gumwami Kasuku tali selfish walabe nti Kasuku at least represented them well otegezi Kasuku tyagezi na interest ze yalwani achoka kumanya abantu bano babi bwe yamaze okusaba sente bamugamba ala tuli ba YouTube tuli ba content creator kati Kasuku kyabadde kugamba nga twandika program eno afune bamemba be banafuga Kasuku lutalo kirwayolekedde nti ali mu njovu enjala zeruma buli njovu erowooza sente zaayo Kasuku avene statement abagambe this is not your money eno sente ya bamemba bange kubanga amateeka ga Sako begakola ki kubanga nalabye buli content creator yazeesunze kati what is 5 billion that is little money kati ba content creator gambe alinga 10 what is 5 billion divided by 10 ate tubasobola kuzeewola kuzizza buli omu muwadde bwigenda kulya kati Kasuku alina okubakkiriya agamba abantu bano buli memba wa Kasuku wa Sako yange yagenda ofuna ku zino ki abere straight and clear Kasuku nti wale batasanyuse kubanga yagenda tebasanyuse bannayuganda balina emitima emibi kubanga Kasuku agenda kweteretera ekizibu bwana avayo nagamba zino sente za ba content creator bonna abatasubscribe nga Kasuku agenda kufuuka omubi mu bulamu kyokanga ate yabadde ekirowoozo okusaba sente ezo sente Kasuku tezimufukira ekikolimu abere straight nga bajjo zoba toli member wa cooperative yange sikufaako ne waba oli promoter nga neweyambula nogenda kusite ngamba you are not my members efa kuba member bange abatuukiriza kubanga Sako eba n'ebisaanizo olina okusasula registration olina okugula shares olina n'amateeka agaayo kakati Kasuku bw'ataakisalire mangu magezi buli omu alowooza sente zaabwe ziryawo za kubanga ate omuntu azibawa ate kati balina n'omukisa ti President Museveni sente azigaba mu kalulu mokka kati saa zino keyakana amala okulayira bwati bwepa mugenda kulaba mutabanyi wa Kaguta omutuufu basobola otambulira sente ze emyezi 8 kakati balina okukola amangu kubanga Museveni bwakuwa sente weebako ino zino naye amangu ekira kyenalabye kwami bajjo mwe Museveni galabisenga omugomve nyeri ba akati President Museveni ebintu bajjo rather Kasuku yasabye nti sebo nokusinkana njagala naga bakulete weekend ja ulira bakulete weekend ja omusajja oyo publicist na tet nebo yayogedde naga nayo bakulete kati omanyiro aki ze wali obonero bwendabira President ti akuze atayogera nnyo kugenda mu ggulu ate ndo zawale yamuga nti bweyogera ku kufatofa waliwo omuntu ebintu byakola mu myaka gy'obukulu nga takyeregana nsi ebyaddala President Museveni akuze takyayagala kayana nabaki abantu aye ali mukolerera guli yagambye nze ngenda kubanga omusajja andabikira kubanga amanyi n'olunaku lwagenda ogende wa Katonda kubanga azayina ebintu byenkola nga ndaba ayina ekimuyita
nefe natunagula mwami Museveni okumusaba ati kakati kyembadde nkugamba singa mwami Museveni abantu abadde ayagala Uganda manyi okutereza Uganda butereza police nojja n'otulanezi banka nobagate muddamu kuwola abantu ku percentage nene nojja n'ogoba bamanerenda nogamba yuwala omuvubuka nga tanatandika factory nga teweza taxi base nga tesemeddo yinka mu taxi payer tomujjako musolo bwe guti ompulya bulungi nojja n'otereza amasomero n'otereza amalwaliro n'obakolera enguudo abantu batunda ebimera byabwe okimanti Uganda egaggawala okimanti Uganda ebulamu just muntu mugezi kumanya ekizibu kya Uganda bwavu kati ya president bamulima nti PDM egoba obwavu namulebe nga musajja bamutuuza mu ddagala nti sawa akakadde ko weewola mu kagaggawaza jobera akakadde kasobola okugula wadde embuzi emu eri ku faamu ye kwegamba omusajja ye yematiza aganda lese PDM ndesa agriculture ayina bi project byayogera ngola bw'oba biwulira mu kamwa ka president Museveni olabira danga bannayuganda bagagga naye bw'ogenda muri yo life ate byongera bannayuganda bwavu kati zembera president Museveni nva mu nkola ya traditional economy nenzira mu digital economy kati yakyaloza nti genda olimo omusiri gw'emmwanyi tibona olime mmwanyi omale emyaka 4 ozifuuyira ozirime abantu bazze mu nkola ya daire income kuyingiza buli londa abantu abagenda osomesa abantu nti bannange daire income esinga okulima emmwanyi daire income okusinga okununda ente ntokutuko gifunamu ebe kunyonyuza sente nyingi ebyo ebintu bya agriculture bikola nebikola ku muntu nga alina kibaita self actualization ku ngwalo level gyotuukako nga tokyayagala needs nga kati tokyayagala love and belongings tokyayagala needs ka level ku ngujjoliko ya self actualization awo osobola okugenda n'olima osobola okugenda ne weewola obusente bwa PDM saawa zino president w'eggwanga kyatamanyi nti population y'abavubuka beeyongedde ate abavubuka nti bakyayagala byakulira kulima mmwanyi bino byaga nti agriculture is the backbone of Uganda byafa ne minister of agriculture linga etaliwo omuvubuka ayagala ki tibolaba kakasuku nga baze maaso go ba junior bakoleze IT centers ogambe kasuku ngeri jengendo okuwa sente za sako gendo osomesa abavubuka okola content ba aninge sente wifi ebere ya bwerere ontakira kungu nga buli center buli district oyina abaana wagera n'atuula n'essimu ye n'atekako wifi n'akola content omwana nagula YouTube channel okimanyi kakati digital economy egenda kuyisa traditional economy mu nsi yonna kati kasuko badde okimanyi asobola ofuna omutwalo gwa dola ku internet ompulira bulungi kyekugamba okimanyi kasuko asobola ofuna omutwalo gwa dola omwezi kakati singa okuleetingayo bakasuko omutwalo gumu mu Uganda naye kati waliwo bakasuko ekalamoja nga bambi kasuko alina amagezi naye nga kasuko ekalamoja talina access to internet okimanyi omuntu omuma access to internet chomanyi ti UCC etutwale chimanyi ti ina sente nyize esobola okuteeka mu wifi na internet abavubuka no bango bawonye no maloga manti buli muvubuka n'amalanga emyaka 18 okusoma ntaddewo police sijja mujjangako musolo gwa VAT ne exercise duty anawanga yakasolo katono bwe kati nga ina kyatandise twandyenkalajinze small scale industries buli mwana amanyokola kasabuni katwale mu katale kasitofu na certificate ya UNBS ojja kuwa musolo ngo ojifudde factory niyo bango okolera wakasabuni sikujjako musolo amanyo tabule ebizigo bitabule kasebe nga tebireta cancer ontegedde bulungi no empowering nga China ontegedde bulungi ekugamba tulina abakugwana kakati tulina abaana abagezi nga basobola n'okukola emmotoka they are not empowered gendo laba abaana nga basobola okukola pikipiki they are not empowered ndi tulina plus tulina mulimu government eri busy kakali bino byekola babajja okutuwa sente ba promote okutuwa sente abayimbi okutuwa sente bakonete kwenda okutuwa sente president anonya kiyekwatako kutwaliza kisanje kuba nebuza kakati owadde ulira bajjo owadde babajjo ba promoter babajjo foto owadde ba content creator kakati ate mama wange ali ekyabazaala yafunidde mu kati bajjo wagambira president alina okudda ku ground amanyete ekizibu kya Uganda kyeki ye point ya junior tibo wabajja omulimu oba wakunga omulimu kungu amanye ekizibu kya mama we ndanga mukaka ti mama ngo ekyanna mukaka abadde mulimi wa manyi akataleke mwanyi mwakasuula akataleke mwanyi wekagwa kati mama tumudivatize tutyo kulabanga ompulya bulungi akola side income endala ti mama ono kati tutekewo nti onyaku zino kimanyi eddagala n'emmere bye birimu sente okimanyi omuntu alina ka restaurant ka $1,15,000 ayingiza okusinga omuntu alina omusiri gw'emmwanyi nti owe mwanyi mulongolani afuna naye ate ono waka restaurant kunga omuntu ayingiza emitwalo 2 buli lunaku asinga gwe alina kino ekizimbe entinda kati batayagala kugamba bannayuganda daire income kintu kikulu that's why ngamba abantu nga omuvubuka topapa kuzimba maka tozimba rentals genda otandikawo bwobanga ozimba zimba commercial bwobanga olina sente zizimba kola sente zikola amaduuka ge bapangisa kola eddwaliro ka pharmacy kola washing bay kola restaurant
toda mugamba nti nzimbi amakane rento zitemuli makulu kubanga kungu bobanga opangisa nzikati agamba ampangisa ndi land road ate empangisa manye na kuya land road manye na kuyo muki nti gwe kungu omwezi gudduka mangu omuntu nga alina family n'abantu ajja kuwa mangu sente alina okuza abaana ne wano wedduuka ono alifuluma omulala ayingira bino bye mutayagala agamba abantu ku radio nti omuntu yenna afokasinga ngu kibaita kuyingiza mutwalo buli lunaku kati jo president akimanyi ti Munnayuganda singa omuteerawo enkola ne waba afuna siringi kasanvu ga buli lunaku nga kayitako ku akawunti ye y'essimu oba akawunti ye y'ebbanka oba omaze okugoba obwavu kati batabimanyi kitegeeza nti generation gyalimu Tamale Junior yabadde ne point actually yabadde omwogezi w'olunaku yabadde Tamale Junior ne Kasuku Little Puzzle yayogedde bulungi era yaseseza naye ate Little Puzzle simanyi baki yalaze enzikiza kati kambayigiriza president Museveni abatamumanyi buli lwoli twala olugambe wa president Museveni tali kubalamu magezi president Museveni tali kyapeninga mu nsi nga takimanyi agaana buganyi kukikola so Little Puzzle yakoze bubi yandibeta kuba banne yayogedde ku bantu babiri Kenzo ne Bebe Cool mugatonda mugulu kungu ndi ku radio kuno tali muntu akoledde bantu opportunities mweni ali muga Bebe Cool nabo ba TikTok abamu babadde bakuli ku gali ya Bebe Cool obuzibu yafuna mu 70 ya musasula Bebe Cool ali mabanja tebamuwanga ku sente z'abayimbi na ba TikToker Bebe Cool yakwata unstoppable bwe yakwata jukira yeni ale mu yesinga omutima omubi ebikono ebiri mweni ale mukungu koli bisange wala eni ale mulimu okufa mulimu amalogo buli wa mutima mubi ali mweni ale mumu oyo Bebe Cool wakiwago so Bebe naye yateeka baliro Puzzle omusajja guno kwali fani wafe winansa nebade nyama mpeleze kumanya gosebo era tugulide sawa Bebe Cool yakwata Little Puzzle namuteeka ku mutto era wakutuka maaso ga president ade gamba Mr. President it was Bebe Cool who employed me during the hard times kungo omuntu yena bwaganange wa Museveni najjukira erinnya ly'omuwanga credit mu bantu bonna omuntu atali selfish bamuyita Bebe Cool kino kyogera with authority siwana njogera kitufu ngabe kikola ki nze kungu nako wa Museveni tonda bawuwe nze ne bembanja galagenda wa Museveni sizibya lunaku nawo okimanyi era tubanga tuleta abantu abali musitwanga batuufu ye bajjo kubanga sivuma Museveni kumufuna akampulira sigani yali tugulide esaawa yali tugulide ne oba yakubiranga tokwata tankubiranga ko akampulira sigani tukakubira ankubire nga mvudde akampulira sigani kubira ku mukulu ku sawa 3 namba ye nti mu bantu benyalemu omuntu alina omutima omulungi ate Bebe Cool ayagaliza okusinga ne ku Kenzo Bebe Cool tazimba mutima nga Museveni akwadde sente abaana ba Puzzle bonna babadde ku gali ya Bebe Cool ba promoter Bebe Cool yabaze wa Museveni katasobola kutuuka wadi noto wa Bebe Cool credit Bebe Cool aleka n'okufa ku bibye n'afa ku bantu bino mbikugamba siina side bw'obanga ono alina ntondo na lugezigezi ne Bebe Cool bw'omutegera ate mwangu nnyo. Can I say something about Bebe Cool? Omanyi nange nabadde very surprised. Bebe Cool ne batamusiima? Bebe bintu bibiri nze bye namwewuunya ku kyovala banange mpa Bebe ekitiibwa. Bebe olina omuwa ekitiibwa oba omugabo. Ekyasembayo bwe nafuna ebizibu ku programu yange ya TV. Eya Barometer. Kumacha. Nakubira essimu. Essimu gye nasooka ofuna yali ya Bebe Cool. Kamune Bebe Cool omulaba. Pane neewuunya. Kakati kankubulire kungu. Nanga kungu kiki? Ekibiina ky'ebyobufuzi ekisinga abantu b'emitima emibi bakiyita NRM. Era mpa ekitiibwa omuntu ayegomba okukolagana ne President Museveni. Oba weeretedde bizibu. Museveni olina kuba malaya nga bajjo nga tomwagala ku mutima ng'omubbako bubbi bintu bye. Nkyogedde nfudde. Ndi ku radio. Walikozezayo ekirala. Siri malaya. Ekyo nkisazaamu siri malaya. Era kyo abantu bategedde. Olina kubeera nga ggwe kikututteyo. Olya buli sente ogende. Kyovola nga Kasuku agenda kuwangaala Kasuku talingiriza byabalala. Katamale Junior tekayingiriza byabalala. Ate full figure ye yeetisa olunaku. Full figure wadde mumunsibako nti mukazi wange yesterday she reasoned well and I give her 100%. Full figure yasituse n'agamba mulekerengawo okuba abantu. Omanyi abantu balaba ku Museveni bakyamuka. Ontegedde bulungi ku. Ate Museveni aba akusika eriyo. Agamba laba ono. Kubanga Bebe Cool alina obudde wa Museveni buli ssaawa ne Kenzo. Tobakuba. Mugabe bakozeeko kye basobola. Bannange gavumenti ya Museveni tekoleka mukungu. Nze kungu okumpa pa minisita mu gavumenti ya Museveni. Nsima muto ye Dubai. Full figure namweza leka message. Full figure. For the first time kamuwe bimuli bye.
full figure yali zonizo okusinga abantu bonna n'abagamba Bebe Cool ne Kenzo they have tried their best kubanga Museveni bwakuwa obuyinza Museveni takuwa buyinza bonna kungu Museveni bwakuwa obuyinza akwako hafu toba na maanyi Pazo yagambye bano nti si kirungi yakazange zimpere wano kakati ayizana butazifuna nabagamba Ugandans you must study Museveni full figure yalaza abantu nti yasomye nawoleleza Bebe Cool ne Kenzo tokubanga abantu bosanze ne Museveni. Those people they pass in a lot of things. Kubanga ekisokedde olina okumanya nti Museveni tayagala abantu bakola bituufu. Kati badde kimanyi President Museveni n'akuwa omulimu. N'ofuna kakati kankuyikiriza Museveni leka tusomesa abantu. Ndi professor nsomesa. Linda ku professor. Ekimu ku byanne professor akugamba ekituufu. Yes, but ekimu ku byannewunyisiza. Nze nalabako Bebe Kenyini ngali ku mukutu gwa TikTok. Ngalwanirira ba TikTok. Nawayo ne example ya Puzzle mwennyini. Kakati kankwena kino ekiddako. Naga nti Puzzle at some point. President Museveni okwagala ba content creator Bebe Cool yabatundayo. Oh really? Natukanga NRM esazewo ko abamawulire nga babete bafunye nabagamba ati sibule mwatu wale milioni 200. Bebe Cool atunze nyo ba content creator and is the father of content creators. Kenzo yali selfish mu. Ni ati ne Kenzo nesi kirungi kumukuba kwa ne Kenzo alina byakoze. Ayambi abalalu nabaza mu lihabu. Aterezeza sa contribution. Kenzo ali organized. Nze kungu mu government ya Mwami Museveni mpala n'omuntu omwami Museveni. Ate kimumpalanya sigamba ati semwagala kulwa mu buyinza. The President Museveni nakera ku machana ngamba Bajjo nkuwadde entebe. Waba na Uganda mbawade sitza mukuwala na Museveni. Entebe ojeta. Kubanga President Museveni alimekulowooza nti obusungu abantu bwe bayina azibye ekkubo lyabwe okubawo kye bayita service delivery. Nti kati ye yaguma. Kati olaba ekyo kyakoze ejjo ali mu kubayinga time endala emyaka 5 nga ali mu ebyo. Omuntu yandibadde agamba lwaki banna Uganda bankyawa. Nkoze ntyo kulaba nga buli muntu service emutuukako. Service zo wadde liro Puzzle ziwe n'omunaku w'eki na mukaka. Sente z'ogula Bajjo ziwe n'omunaku w'eki na mukaka akole ki? Bonna bafune. Singa Museveni ali for all Ugandans zibe distributed. Equally. Mu ggwanga lyonna. Bajjo sente z'omuwadde mu ssako y'obo 5,000 oba 10. N'abasomesa bawe. N'abasawo bawe. Tokwata Bajjo ye kola okuba ogana content creator. Singa Museveni tali amuyinako buzibu. Naye obuzibu bwe ye user amutunde saawe eyo gwakyamusa. Ate ba blog kano kanka bagambe mutaakozese mukisa gono nga mukyaliko simu abasuso genda mu maaso ga Museveni. Museveni a meeting 45 million Uganda nizi. Bakulembera buli lunaku Museveni tawumula. Ontegedde bulungi. Saawulidde bulungi nga bakubye Bebe Cool ne Kenzo. At least babawe mu respect. Nze ku Bebe nawulidde bubinnyo kubanga ontegedde kyenkugambye. Nze nkubudde yankubira essimu mu. Oyo muvubuka Bebe Cool abonyebonye n'ebintu bino. Ekyokubiri wakati mu kalulu era Bebe nange kungu yanoonyako. Kongo nakano kankagambe. Museveni takweyinuuzanga. Kati kubonabona Museveni tekuligwa yagala ku mutima. Abayuzinga buyuzinzi. Zechokola zo Puzzle yayokeza. No yayokeza nokera no ngamba nti nadiru yange wa Museveni nze kwa na magezi agamobba. Nokera no ngamba nti Bajjo ngenda wa Museveni. Tutula mu meeting ne ngamba kati genda omugambe boti muyiye boti. Because he is a user. So kufuna sente. Ambition. So muntu ena ina chance ja sente wa Museveni zijje yo tuzide mu economy. Kubanga ina sente nyingi aziganidde ataganyo ziteka mu saturation. Obwavu bungi mu bantu. Okay, kati bogera kungu nofunayo obuwumbi 5 nogera nogulako ekizimbe wamwe notekawo amaduka nowa abantu emirimu nfiirwaki zino sente siza Museveni za ggwanga. Okay, sibo boka bayogedde nalabi publicity na tete. Publicity atina yakoze akavuyo kangi. Sibuli sawa anti comedy yayamba. Bofuna nga chance etuke wa papa wo mukulembeze w'eggwanga. Bino byokusaga sago bireke eno. Omuntu yayogedde olunaku Junior Tamale Junior omwana yetaga ekirabo. Ate mukwano gw'omwami Kasuku tali selfish. Wale Kasuku at least he represented them well. Otegezi Kasuku tiyagezi na interest ze. Yalwani achukwa kumanya abantu bano babi. Bwe yamaze okusaba sente bamugamba ala fe tuli ba YouTube tuli ba content creator. Kati Kasuku kyabadde kugamba nga twandika program eno afune bamemba be banaafuga. Kasuku lutalo kirwayolekedde. Lutalo nti ali mu njovu enjala zeruma. Buli njovu erowooza sente zaayo. Kasuku avere statement yabagambe this is not your money. Eno sente ya bamemba bange. Kubanga amateeka ga Sako begakola ki? Kubanga nalabye buli content creator yazeesunze. What is 5 billion? That is little money. Kati ba content creator gambe alinga 10. What is 5 billion divided by 10? Ate tubasobola kuzeewola kuzizza. Buli omu muwadde bwigenda kulya. Kati Kasuku alina okubakkiriya agamba abantu bano buli memba wa Kasuku wa Sako yange
yagenda ofuna kuzino ki abere straight and clear Kasuku nti wale batasanyuse kubanga yagenda tebasanyuse bannayuganda balina emitima emibi kubanga Kasuku agenda kweteretera ekizibu bwana avairaga mu zino sente za content creator bonna abata subscribe nga Kasuku agenda kufuuka omubi mu bulamu kyokanga ate yabadde ekirowoozo okusaba sente ezo ezo sente Kasuku tezimufukire ekikolimu abere straight nga bajjo ze oba toli member wa cooperative yange sikufaako ne woba oli promoter nga neweyambula nogenda kusite ngamba you are not my members efa kuba member bange abatuukiriza kubanga sake eba n'ebisaanizo olina okusasula registration olina okugula shares olina n'amateeka agaayo kakati Kasuku bw'ataakisalire mangu magezi buli omu alowooza sente zaabwe ziryawo za kubanga ate omuntu azibawa ate kati balina n'omukisa nti President Museveni sente azigaba mu kalulu mokka kati saa zino keyakaana amala okulayira bw'ati bwepa mugenda kulaba mutabanyi wa Kaguta omutuufu basobola otambulira sente ze emyezi 8 kakati balina okukola amangu kubanga Museveni bwakuwa sente weebako ino zino naye amangu ekira kyenalabye Mwami Bajjo mwe Museveni galabisenga omugomve nyeri kakati President Museveni ebintu Bajjo rather Kasuku yasabye nti sebo nokusinkana njagala naga bakulete weekend ja ulira bakulete weekend ja omusajja oyo publicity na tet nebo yayogedde naga nayo bakulete kati omanyiro aki ze wali obonero bwenda president ti akuze atayogera nnyo kugenda mu ggulu ate ndo zawale yamuga nti bweyogera ku kufa tofa waliwo omuntu ebintu byakola mu myaka gy'obukulu katakyerega nsi ebyaddira President Museveni akuze takyayagala kayana nabaki nabantu ayali mukolerera gulu yagambye nze ngenda kubanga omusajja andabikira kubanga amanyino olunaku lwagenda ogende wa Katonda kubanga zayina ebintu byenkola nga ndaba ayina ekimuyita nefe natunagula Mwami Museveni okumusaba ati kakati kyembadde nkugamba singa Mwami Museveni abantu abadde ayagala Uganda omanyi okutereza Uganda otereza police nojja n'otula n'ezibbanka nobaga temuddamu kuwola abantu ku percentage nene nojja n'ogoba bamanerenda nogamba yuwala omuvubuka nga tanatandika factory nga teweza taxi base nga tesemeddo yinka mu taxi payer tomujjako musolo bwe guti ompulya bulungi nojja n'otereza amasomero n'otereza amalwaliro nobakolera enguudo abantu batunda ebimera byabwe okimanti Uganda egaggawala okimanti Uganda ebulamu just muntu mugezi kumanya ekizibu kya Uganda bwavu kati ya president bamulima nti PDM egoba obwavu namulebe nga musajja bamutuuza mu ddagala nti sawa akakadde ko weewola mukagaggawaza joberayo akakadde kasobola okugula wadde embuzi emu eri ku faamu ye kwagamba omusajja ye yematiza aganda lese PDM ndesa agriculture ayina bi project byayogera ngola bw'oba biwulira mu kamwa ka President Museveni olabira ddanga bannayuganda bagagga naye bw'ogenda muri yo life ate byongera bannayuganda bwavu kati zembera President Museveni nva mu nkola ya traditional economy nenzira mu digital economy kati yakyalowooza nti genda olime omusiri gw'emmwanyi tibona olime emmwanyi omale emyaka 4 ozifuuyire ozirime abantu bazze mu nkola ya daire income kuyingiza buli londa abantu abagenda osomesa abantu nti bannange daire income esinga okulima emmwanyi daire income okusinga okununda ente ntokutuko ogifunamu ebe kunyonyusa sente nyingi ebyo ebintu bya agriculture bikola nebikola ku muntu ng'alina kibayita self actualization ku ngolo level gy'otuukako nga tokyayagala needs nga kati gwe tokyayagala love and belongings tokyayagala needs ka level kungu gy'oliko ya self actualization awo osobola okgenda n'olima osobola okgenda neweewola obusente bwa PDM saawa zino president w'eggwanga kyatamanyi nti population y'abavubuka beeyongedde ate abavubuka nti bakyayagala byakulira kulima mmwanyi bino byaga nti agriculture is the backbone of Uganda byafa ne minister of agriculture linga etaliwo omuvubuka ayagala ki tibolaba nga Kasuku nga baze maaso go ba junior bakoleze IT centers ogambe Kasuku ngeri genda okuwa sente za sako genda osomesa abavubuka okola content ba aninge sente wifi ebere ya bwerere ontegera kungu nga buli center buli district oyina abaana wagera n'atuula n'essimu ye n'atekako wifi n'akola content omwana nagulawo YouTube channel okimanyi kakati digital economy egenda kuyisa traditional economy mu nsi yonna kati Kasuku badde okimanyi asobola ofuna omutwalo gwa dola ku internet ompulira bulungi kyekugamba okimanyi Kasuku asobola ofuna omutwalo gwa dola omwezi kakati singa okuleetingayo bakasuku omutwalo gumu mu Uganda naye kati waliwo bakasuku ekalamoja nga bambi Kasuku alina amagezi naye nga Kasuku ekalamoja talina access to internet okimanyi omuntu omuma access to internet chomanyi ti usiseno etutwale chimanyi te ina sente nyize sobola okuteeka mu wifi na internet abavubuka no bango bawonye no maloga manti buli muvubuka n'amalanga emyaka 18 okusoma ntaddewo police sijja mujjangako musolo gwa VAT ne exercise duty anawanga yakasolo katono bwe kati nga ina kyatandise twandi encourage small scale industries buli mwana amanyokola kasabuni katwale mu katale kasitofuna certificate ya UNBS ojja kuwa musolo ngo ojifude factory
ne obanga okolera wakasabuni sikujjako musolo amanyo tabule ebizigo bitabule kasebe nga tebireta kansa ontegedde bulungi no empowering nga China ontegedde bulungi kugamba tuyina abakugwa kakati tuyina abaana abagezi nga basobola n'okukola emmotoka they are not empowered gendo laba abaana nga basobola okukola pikipiki they are not empowered ndi tuyina mulimu government eri busy kakali bino byekola babajja okutuwa sente bapromote okutuwa sente abayimbi okutuwa sente bakontinent okutuwa sente president anonya kiyekwatako kutwaliza kisanja kuba nebuza kakati owadde ulira bajjo owadde babajjo ba promoter babajjo owadde ba content creator nete kakati ate mama wange ali ekyabazaala yafunidde muwa kati bajjo wagambira president alina okudda ku ground amanyete ekizibu kya Uganda kyeki ye point ya junior tibo wabajjo omulimu oba wakunga omulimu kungu amanye ekizibu kya mama we ndanga mukaka ti mama wangu echa na mukaka abadde mulimi wa manyi akataleke mwanyi mwakasuula akataleke mwanyi we kagwa kati mama tumudivert nze tutyo kulabanga ompulya bulungi akola side income endala ti mama ono katutekewo nti onyaku zino kimanyi eddagala n'emmere bye biri mu sente ojante omuntu alina ka restaurant ka milioni 15 ayingiza okusinga omuntu alina omusiri gwe mwanyi njowe mwanyi mulongolani afuna naye ate ono waka restaurant kunga omuntu ayingiza emitwalo ebiri buli lunaku asinga gwe alina kino ekizimbe entinda kati batayagala kugamba banna Uganda dayira yinkamo kintu kikulu that's why ngamba abantu nga omuvuka topapa kuzimba maka tozimba rentals gendo ofutandikawo bobanga ozimba zimba commercial bobango ina sente zizimba kola sente zikola amaduuka gebapangisa kola eddwaliro ka pharmacy kola washing bay kola restaurant toda muganti nzimbi ya makane rentals temuli makulu kubanga kungu bobango opangisa zikati agamba mpangisa ndimo ndi land road ate mpangisa manye na ku ya land road manye na ku yomuki nti gwe kungu mwezi gudduka mangu omuntu nga ina family n'abantu ajja kuwa mangu sente alina okuza abaana ne wano wedduuka ono alifuluma omulala ayingira bino bye mutayagala agamba abantu ku radio nti omuntu yenna afokasinga nga kibaita kuyingiza mutwalo buli lunaku kati kyo president akimanyi ti munna Uganda singa omuteerawo enkola ne waba afuna siringi kasanvu ga buli lunaku nga kayitako ku akawunti ye y'essimu oba akawunti ye y'ebbanka oba omaze okugoba obwavu kati batabimanyi kitegeeza nti generation egyalimu tagitegeera naye kakati tuli mu nsi Uganda nze sigaana muntu yenna gwe afuna ssente nenjala ne president alowooze ne ku balala nga waatuwa n'abalala abakole ki abawe doza nkomyewa okomyewo president Museveni alina okumanya ekintu kimu ti solution y'eggwanga Uganda kutuwa abantu kibaita service delivery omunaku w'ekibuweereza tetumugala nagaba sente ze kwa donations byonna bikolebwe kasita ye anamanya point nti seranga ne bwawa bajjo obuwumbi 10 omunaku oli awulira bubi omunaku alabanga bajjo alidde sente ze ate omunaku n'atamanya okuzirekera Museveni ne bajjo zifuna kyo ekisinga amakulu nze mbadde nga bajjo bwengenda nenzifuna nkusamulizaako naye ate Museveni wabanga tusobola na muntu kukanzi nasoberwa kakati president Museveni kyalina okumanya nti akolewo kibaita win-win situation oba lose situation nti bw'owa bajjo sente lowooza ne koli omulimi kubanga president alina obusobozi obubikola byonna capacity yagirina yes governor wa Bank of Uganda omutuufu naye kati ekiruma abantu kubeera kibaita selective justice kati ba content creator bagagawadde tebasobola gaggawala nkugambye babawadde obusente butono era ngamba muganda wankasuku ave agambe ba member be bokka bagenda ofuna kuki ave mu byogamba nti sente za ba content creator tebasobola that is little money kati kunkango yigize ndi mukozi wa business amazima ga katonda Uganda investing 1.5 billion business bagenda ku emitwalo 15 buli lunaku really ngodadde 1.5 toja ali business ekola mu Uganda abantu bulabanga sente nyingi amazima ga kano obuwumbi 5 toina obuwumbi 5 tebumala na muntu omukwekulakulanya kyekega tosobola kukikkiriza nze nakola wali emakindye natekawo kumpi 1.5 billion nenga unaku wakola emitwalo 2 only nti economy yafa kati president alina okumanya ekintu nti sente zennyini teziriimu value tulina kibaita inflation enguzi efuuse enguzi kati ze nga aba content creator tebakyamuka bakakane babere bezo organized ate baleme kunyigira kasuku simanyi yatubye sente simanyi kibabere organized ate baagalize kuba kasuku okufuna sente kasuku okusenda okusigale wa Museveni ate kasuku abeera nazo nze ekintu kyenenya president Museveni butafa ku bantu balala batayina ddoboozi batasobola muntu kako ali ekintu kyazimba nti Uganda olina kwogera nnyo nga bajja okukulaba ekyo sibwe omukulembeze ayagala abanaku sibwe akola
omukulembeze ye president w'abantu abamwagira n'abatamwagira tebikola PDM yennyini yakolera baladisi be kugaggawala president aleetayo ekintu ky'eggwanga nga toweetaga kuba na nnyindo mpanvu nga n'oba ofaana bubi nga bajju ng'olina access kweyo service nga tolina kufaana muntu omunene nti omwana avudde Kalamojja talina connection n'emu Kampala naye azoola obumanyirivu bw'ayinamu ekyo ekintu n'akifuna sigamba nti ndi mwana wa gundi president alina okulekera okufuga eggwanga okulowooza nti amutukako yenna yabala access kati eggwanga alifudde nti alpha and omega nti okufuna service oba okufuna ssente olina kumala kumutuukirira ontegedde bulungi kungu kyenkugamba kyenga buli muntu yenna akola eki kati alina okwejjamu kiri nti yasalawo nti olina kusooka kumunoonya njagala n'omusoga w'ebikajja ekamuli afune nga tamaze kulaba president kati okimanyi kungu kibi kyova olabanga kino ekisanja nagano mumiitinga nebuuza ne babitekisi tebanjagala babuuze bakakola appointment nyanze nagano okudde wamu nagamba kaneme genda wa Museveni naye bwe naafa obwavu ontegedde bulungi ze ssente za Museveni zinsanga wentudde mu cooperative situkiranga kuwadde zinoonya ate nga mukugulawo cooperative eyo edda nga nkyalimu NRM ye yampa amagezi nagamba kola cooperative ate ye kenyini yaŋŋaana okusabiriza nagamba kola cooperative mbawe ssente naye wayita emyaka emirala 5 okuzituwa ekizu kya president waffe Museveni president wa mugumwandu kwanze saamulonda nti user ebintu byonna abikola lwa pressure soko sirike kungu wantombuzaabuza ebintu byonna abikola lwa kaluta bikola lwa kwagala bannansi akati blogger baba no bafunye byali byatandika dda kakati singa president bwe yandivudde nga mu kalulu n'amanya nti abantu bano lwaki tebampadde bululu kati nze mba kuba president Museveni lwaki Buganda bankyawa abasoga bankyayira ki nteekawo ne special day nempuliriza ebizibu by'abasoga nempuliriza ebizibu by'Abaganda nempuliriza ebizibu by'Abakyoli nemmanyawo kati waliyo omuntu nga yagala bwagazi Justin mu muwendo gwa birime Just waliyo omuntu nga yagala bwagazi Justin Kalwaliro nga akwagale naye kakati yagaana yafuuka ndiwulira kati era president bw'atateeke matuku ground na buli muntu kumakinga sure buli muntu sharinga ku national cake akyafuna ebizibu bingi kati I can predict there is no NRM after the departure of President Museveni taina mulala gwazimbye abatugambye nti balina structure taina structure neemu kakati mpuliriza kungu olina omukisa so after mwami Museveni NRM ebegenze jakubekomyawo egenze nti ku myaka gy'abadde mu buyinza yandibadde yaguluminga dda Museveni omulala omugezi naye okumanya teri n'omu amutuuka wadde mu koota Museveni ye NRM tewagenda kubawanaza Museveni ate kino kankigambe ku radio kuno President Museveni ye mukulembeze asembi y'okufuga Uganda ebbanga eddene emyaka gigenda kuba namwete alidda kutalisuka na myaka 5 ku 10 buli kimu agenda nakyo ate okumanya president alina omululu omululu gw'obuyinza tokwata ku konso nti NRM agenda nayo obuyinza agenda nabwo ne mentorship agenda nayo which type of self-business baminista ba president Museveni kungajina baminista ba president Museveni kungu akeera najja wano ku radio abasinga amakulu kankuyigirize nagenda ko mu State House buli minisa abali bamusinza nkyogere kintu kinyiza kambako kyenkugamba katono kungula tugenda mu bulamu program ino budde buto tuyisigaze dakiika katogedde tena yogenda ku miramwa kati kyengenda okwogera nti bwe batuuka mu maaso ge kati bwe batuuka mu maaso ge kungu gegange webale nnyo so kutitiza kati okumanyi ngenda kwogera ki andi osose kundabula kakati kankyogere tokyogera tolikumpewo president alonda abawabuzi n'alonda baminista ate president yawawula baminista n'abawabuzi bwe president ye muwabuzi ate ye minisita bali bamastalinga kimu bamanya nti muzeeyi akuze teyayiza mugamba tamale junior ekigambo kyayogedde awakirabye teri minisita ayinza kukyogera ntemaako omukono teri minisita ayinza kugamba president kintu kiyamba abantu bamumastalinga nti olina kuwaana muwaane yigwe banemu katola ngo yakala kumubba nko akakodyo muge muzeyi banaye ofana bwana bw'emyaka 18 oli sweet 16 awo yakwadde dobombe 10 ndabika bulungi nalabya kasukuba basukuba abadde wali gwengo yakala ku president akuwe sente togaza n'ogenda n'ekintu nga kigenda kugasa banna Uganda genda omugambe muzeyi ogenda kubanga robot
togenda kufa mangu aga Katonda togenda kuweza miaka 10 nenda nkugamba gwe yagala kuwesa ate kakati ate otyanki katunonyo oyagala Museveni akuwesente ku conclusively president Museveni kile kisanja talina kyagenda kukolera abantu akyalemedde mu president Museveni omukadde awo kisanja kino tera temusuubira change abasuubira change mu president Museveni lwaki olowooza bwotyo kubanga abantu abamuliko ate yabasinga okutegeera manifesto tewagiraba manifesto ekoma mu kunoonya kalulu kalwala byo talwa Iran ne America Iran versus America, US ne Israel Israel na America versus supreme leader y'omuntu omu abadasinga mpuliriza y'omuntu omu abadasinga obukuumi mu nsi yonna kade president Museveni yandibadde alabira kwabo basajja kubanga bwe yakola yeegomba yandi ntolaba supreme leader afudde n'aleka ebintu by'ensi kati nze Museveni waabwe kiki ngenda okulekera bannayuganda supreme leader oyo alina byakoledde Iran abalimidde enguudo abakoledde ebintu eby'amaanyi naye olw'okufuga obubi abantu kyekyamusizza omanyi America ekintu kyekwasiza ogenda omukulumulumba yeekweka mu nuclear n'omusajja abadde afuga bubi ng'omukazi toyambala mpale tozina ng'atambulira ku sharia law kati kungo sharia law gosobola ogituukiriza wano kati president Museveni yandibadde ayigira ku abo abasajja ba Gaddafi nti bino ebintu by'ensi bireka eddakiika 2 ennaku zino abazungu balina engeri gye basindika drone bwe basewa M23 wile ngoma bamusena drone mu convoy kati in case president Museveni bintu byalina okulowooza n'agamba olaba Israel na America bato omusajja Iran okimanyiza zimu ku super power lino agamaanyi kumanga agamanyi manti Iran ina technology w'amaanyi kati olaba abantu abalina technology bafa ne baleka ebyensi kati gwe president Museveni atalina wadde akapapula ka technology kwanga Uganda tasobola kuproducinga wadde eddagala eribonya omusujja gw'ensiri kati ebintu by'ensi bikyuka kungu n'omanya nti kati nze president nkuze kati omusajja ali myaka 84 kayina emyaka emeka president Museveni ezalibwa na mwena kati ayina emyaka emeka emyaka 82 ku myaka 82 Gaddafi akulese supreme leader akulese kati yene Paul Biya seba singo bukulu kwa Afrika Paul Biya owa Cameroon seba singo bukulu kakati nze wembera mu myaka ja president Museveni baje webale ate mbera bankola legacy totya no budde bugenda ate ko budde bugenda wa nze nkola bukozi legacy okay kati ayina kolera abantu katoyagala mfune kusimu simu soko zireke soko twasoko toyina bulane kungu toyina budde banna katogedde biki edaki obudde bwenye toyina kale fune simu wanayo oli mutiti maliza ne cha speaker atalina budde temirama tubali tulina okwogera emiramu emirala ebite tulina budde zibo kyaza professor omwabo muwo obudde butono obulango bungi tujja kwongerako esaawa endala kwate simu zo kungu 07552137 n'abali ku TikTok mwebale mbalaba wano abali ku TikTok yange ya Adam Kungu ne ya Andrew Mukasabajjo mwebale onaga bajjo kyenva nkwagala onaga bajjo ali mu magezi onagamba mwe abaavu mwina kusaba kawunga ono nagamba abanaku engudo bagala zaaki ate onagamba bajjo musajja mugezi nnyo nagamba sebo bajjo naga greetings Mr. Kungu my teacher Daniel webale nnyo jeka namusomesaako bajjo jangu mukazi wange okay kale bajjo nkutumiddeko nnyo blood onagamba okay Radio 4 hello Adam Kungu salamu alaikum wa alaikum salam sebo mbufunzo bwekitalo Umalu nsizidano mubendebende lye butambala kalye subula yes sebo neyanziza nnyo oweereza abantu ne Mukasa Bajjo mutumidde Mukasa alambika bulungi ensonga kuba omulembe guno gw'abavubuka era omuvubuka atawulika Radio 4 omukama akutuwera ekyommulo eky'emirembe mbadde nsaba abeeko ku nsonga zayogera abasajja abo President Museveni singa ekiseera kirituuka tali beefuulira bawadde ssente n'abakuba ekkomera bazibawa teziriko mbalirira era tuyinza zibanja ng'abannayuganda kuba kikwata ku ffe kikwata ku ggwanga lenna samale alaikum salam webale ndogo Radio 4 hello sebo webale mukadde wange okuweereza eggwanga n'obuganda okutwaliza awamu radio nene kwoli mu bufunze kulamusiza nnyo muganda ani ono sebo aduse simanyi Radio 4 sebo wanji nkulamusizaako nnyo taata kunsunsu zikoli ono mwoyo gwa ggwanga Seremba Jime yes ndugu ndi wanuupu omukulembeze wange Kyagulanyi Ssentamu abajja ayogedde ku ssente
eziriibwa oba mwamu 7 zaagaba bajja omuliri gw'ojje wa General Salo muyitirivu ennyo gwa accountability yosereza eddwaliro z'olidde oyinza zanjulo ti labaloza gwe bannayuganda basanyufu muganda wange bajja onkubanya oli mukwano gwange naye naye bw'obanga ojjayo akasimbire wa General Sale jjayo balire munnayuganda atalina 10 eyeetaago agende emulagula nasangayo bujjanjabe naye musaasiro mubalirire Seremba yesebo twaliro kiri oyogerako ne bwe tugenda emulago tiwaliyo ddalagala wano waliwo omuyimbi abale nnyo ndugu badde njogedde ki waba bawuliza nga Katonda yabaloga busirwa akasajja kasirwa nedda tovuma bantu no mpuliza kyenkugamba akasajja kasirwa ate mpuliza sirina mukwano gwako bwe mbadde nkugamba nga batuwenga n'abala bakola njogedde bulungi omuntu agobera program abangi kola mugambe sino sente zaatuwa tezirina makulu nga abantu bakola ki kati mpuliza akasajja akuyefula nnyo akagezi ate nali ngenda kasaba akasumba yo yaŋŋaana Radio 4 hello Sebo Sebo Radio 4 Sebo Owekitibwa hello wanji munnaye mugana wange Sebo webale kuweza mugana wange ono yogerako nemitata jine nga nsirinda wano kifungaitega kakati mukulu bajja oyo ayogedde gibambi ebintu byayogera yabibadde tubyagadde ale webale nnyo Sebo webale ndugu Hassan bali ku ddembo gambye kwoli kungu naye otya nnyo kiki otya nnyo Radio 4 hello owaye wanji munnaye webale tuweereza wanadamu Sebo nkwagala nnyo munnange amanya nze Fabeta Disana mukaka wa Kabita Plus omukulembeze wange President Bobi Wine n'engineer Ssebamalika byatukulembere n'ekyanna mukaka naye nze kyengamba bwana bajje tuyina kyoyogera kituufu nomwogenda amalwaliro n'ekyanna mukaka tewali ddagala abantu banyigirizwa mu mbeera enkambwe etategeerekeka naye n'owulira nga akasente bakagaba mu ngeri etategeerekeka ng'ate omusolo mungi nga nze omunaku sirina wenfunira yo nagenda mu ddwaliro mu Kisenyi nga nyezo bankebere nga lya gavumenti okunsaayena nevaayo nga tebampadde naddagala wabula nga bampandikidde abale nnyo bambi ono yeyita education is the key nga kungu otunula nte okay agenti ntulanga Radio 4 Sebo abale kuuliza ekitibwa n'okukyaza omukulu bajja mu studio mayinza embeera wano nga mpuliriza lumu neesikamu kuba Uganda kateekateedaza budaaza kuyogera n'ambasada wabataasoma Katende Simon embeera buli nga ssumbu mwami gundi oyo avuddeyo ku mpewo oziyanyi oyo avudde ku mpewo omumanyi okay kale ono ye lubu wagambye kungwe bali kuweereza Badges Wiseman oyo lubu mulaba nnyo ku TikTok agambye nze ku kungu kwesiva yebale nnyo nange kwesiva Radio 4 hello kitoko bali kubaako Sebo Radio 4 kwendi amanya ne joli amanya yenze kaita betu yes kaita wane kajiri mukamba tendi mwana nzalo nyobule alifunsi bajoka jambo Sebo wewe bali kusomesa gwanga ako kumoba n'obusungu nyate sabakugobera tukulaba nti yogera mazima merere nikemba benku nkusaba mbadde nkusa oyongere okuwabula abayimbi abo abali mu kulwanira ssente ne bapromota bane mufaananyi emirimu abali sawa kuyombera ssente oyongere okubaabula kuba oli muwabuzi mulungi nnyo yadde enkale obusungu webu ate losaaga mbadde okusaba eddoboozi tukawala nnyo abayimbi abo beeka engeri gyobaabulamuuko mu nsonga z'edo ne bapromota banne abalina endowooza y'okubeera nga balwanira ssente gale webale nnyo bane bajja mpadda emitwalo gyange 5 njagala kubategeeza kuba tugera kyogera ku mpewo bajjo you always on point naye bajjo nompayo ku kasente nsibulukuke ye Amiru Umma bajjo you always on point lawyer Byaruhanga sigwasembye munnaye amanyago ne joli alongolole salo ngusemba munnaye inakwogera ku nsonga bbiri muyogera ku emu Museveni wanaagabira abantu bonna n'abawasi
nga tatereeza infection abantu kwebeewolera tebamufuna mpola wansobodde okwewolera nga aba amala budde sente azituwa infection neetulebya kweri netukutuuna nga tuyize ekiko tasobola kukolako magoba era ziwunzika eyo onaga liri puzzle onaga yababiza mu promoter abali sente za Museveni akati nze sena muntu ali sente za Museveni kasasigala ku mulamu ekyo sikibusiba kawongo ne bozimpa kati nze kola ki onagambye ku bamita Maria magaye bajo basa oli sente za Museveni ziri azulonga okolera abantu nze customer mutava ku mulamu sente si za Museveni kino nkiddamu kungu buli muntu yetaga sente mu bulamu nobo obukuba esimu obutategera kali kero byetaga ki sente ne sente z'omuntu gwenyigeyo mutu sente gwesiriwaza ekituufu n'akirabanga ekikyamu kati ze president alina sente zayiza kumpa ntandika kuwaana bintu bye bipulogulaamu nti birungi omanyi lwaki tolina sente zoyiza kumpa kuwaana PDM tumaliriza kuba PDM is a scam nedda kaya government budget abantu basule bulungi kaya bannayuganda musule bulungi akampulira siga ow'enansana angambye yakusindika ne message n'otamuddamu okyogula essaawa onangambye kungu send for me the number my number is 07 abantu bakwagala bajja kuwa ku sente tujja kukola kati tulina budde leero wamanze empayo ku sentence ulokamiru linda ko mbasome namba anti bajjo oba oyagala kujinziriramu naawe gisome 075 mukaaga 0M2 505 075 mukaaga 0M2 505 bajja mpadde emitwalo 5 kanzikuwa essebo 075 mukaaga 0M2 505 that's my